Era worship house, we love Bikira Maria. We love her. She's the mother of our... Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kulamusako yonna gy'osinzira okubanga otulabira abali mu ggwanga Uganda nammwe abawangalira emitaawa amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera ogwa gwe mulundi gwo ogusoose. Soko subscribe ngo liking ato sharing. Comment section ebeerawo kubanga ate otuwa ndowoozayo okusinziira ku ekyo ky'olabye ate n'ekyowulidde mu Kristo Yesu. Kama tukobazola kitundu kino ekyokubiri era tukinyika mu ndagaano y'omusaayi gwo Mwoyo Mutukuvu tuluma mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omwana tusabidde. Amina. Babuuzeeko. Balamusizaako mwena bana There Is Still Hope. Omukutu ogw'essuubi mukola ky'amanyi nnyo okutugoberera n'okutulaba. Wakyaliwo ki? Essuubi. Waliwo awakana? Tebasobola kuwakana. Kaakati? Bannange. Leero luno. Simanyi. Leero luno. Musumba w'abantu abangi. Pastor Wilson Bugembe. Leero muganda wange ate alinyemu bulinnya. Omanyi sitaani ono? Akukozesa era by'otaalikoze ng'oli mu sober mind. Kituufu nnyo. Eno statement Pastor Wilson gy'akoze singa abadde mu sober mind ye ali tagikola. Mutali musomba ali mu sober mind ategera byawandiikibwa. Ategera okubikkulirwa omwana wa Katonda yaani asooka statement gy'akoze. Statement ekolebwa bannaddiini. Kituufu ekyo. Religious people. Okitegedde? Nkitegedde. Ate statement eyo gy'akoze njagala ogitunuulire wala ogikubemu ekifaananyi wala nnyo. Erimu interreligious council. Kuba interreligious yo omulimu gwayo kwe kubanga baagala batupakire mu kiveera eki. Kiveera kimu. Bwe kya Katonda gwe tutategeera. Ffenna tetulina yisa bannaffe simanyi tulina okwagalana. Era batusanze tulwanagana. Simanyi na kumanya. Tubadde twagalana. Ekituufu nnyo. Bwe twawukanira gwe omusingi. Omusingi gwe gutwawukanya kati. Awo tetukwatagana. Twawukanira awo. Naye bisigadde Abaganda baffe. Kituufu nnyo. Era tubaagala nnyo. Naye kati bwe tudda wano mu byawandiikibwa ebitukuvu awo tetusobola ate kugenda na idea yaabwe kuba ate yeewabya. Kituufu. Kati omuntu ali sober minded. Omuntu amulisiddwa. Tasobola kukola statement ng'eyo Omusumba Wilson Bugembe gye yakoze ku katuuti. Katusooke tubawe pastor. Naku nyo kati bamukazako pastor w'abangi. Pastor w'abaagalwa. Omwagalwa pastor. Ennyo. Anti kati ye tagala nyiiza abantu. Tabanyiiza. Omanyi kati ennaku zinatuubira nako. Kati Bayibuli erina we tugambira nti bw'oyagala nnyo ensi ofuuka mulabe wa Katonda. Kyo bwe kiri. Otegedde? Kakati tosobola kusanyusa nsi kulira the same time n'osanyusa Katonda. Ekisoboka ekyo tekiri baayo. Oba osazeewo okukola bya Katonda ensi tegenda byagala. Oba osazeewo okukola bya nsi kugisanyusa ate neno mu bwa Katonda aliwo abatagenda byagala. Ayagyo bikyawa. Kati osala waawa tosobola kubeera eno nnyinyogoga sinnyogoga ayo mukasa ate n'ab'ensi katubawe Omusumba Wilson Bugembe. Kasaati ka yero asobola okubanga ate ayogera nawe zijja kubeera eddakiika emu n'ekitundu tusobola okubanga ate tukomawo. So tuspendinga eddakiika 3 nga za kuzimba church. Banaye juzi twabadde wano n'abagole yesterday naye nga everyone abagirimu bakatuliki ba Protestant. Omukyalo omu najja nampa omutwalo gumu nanga mwebale okuzimba ekereziya y'Omukama. Eviiriddeyo nno ddala nakati nampa amagezi ti amadirisa muteekemu ku Biikira Maria. Ne mugamba maama kikola nno tuyinza ofunayo eddirisa ntuteekamu Biikira Maria kuba teri church bw'oba ogamba mbu toyagala Biikira Maria then olimba kubanga Yesu teyandibaddewo singa Biikira Maria teyamuzaala. Era
Worship house, we love Bikira Maria. We love her. She's the mother of our Jesus. Tosobola gamba nti oyagala nnyo omwana ne maama we tomukola ki? Kale ffenna twebaze Bikira Maria tuzaalira omulokozi. Come on. Kale buli mukono ng'osobola okufuna emitwalo 10, 5, 3, 2, 1,15 zikwate oziwanike bbanga nsaba omukisa. Kakati mu bigambo bya Pastor Wilson akulaga nti kima babadde ne oba mbaga asoose kuwaana nti olaba ne ku mbaga abatali balokole be basinga ekituufu okitegedde kati n'agamba mbu babadde n'omukola awo omukyala mukulu najja amugamba ati kanisa mulikola nti muli kuzimba gundi y'omukama ennyumba y'omukama ntiye maama mutwalo guguno ettufaali liiryo ennyumba y'omukama bagizimbe egende mu maaso naye mbadde nteesa wangi maama olwo sitaani wadde wabeera akukuba akamu akuwa nagaba naye ate olaba otya teekamu ku condition kale mbadde nteesa lwaki tofunayo eddinisa limu tamugambye gunene sena ate onoobuukira lwaki tofunyeyoko eddinisa limu n'oliteekamu maama Maaliya n'abeeraawo ennema nejjula ekkanisa nekka kalonda waake pasitaafe tebamukola ennema nekola ki nekka mu kkanisa pasita n'agamba ate bukya ndaba boogera by'amagezi nsanze ggwe kinkolera oyogedde sensi zennyini nagamba era tugenda kufunayo eddinisa eri erinisa lyaffe limu baliteekemu Maaliya omutuukirivu mbu nnyina wa Katonda wa Yesu kitegeera era n'abuukira abasumba n'abalokole abataagala Maaliya lwaki tebamwagala Maaliya lwaki mumukyawo nga yennyina Yesu yabazaalira Yesu Yesu simumanyi Yesu tumutegeera nze manyi Jesus Christ Yesu Omunazaalesi Yesu kiraga one language barrier naye nze ekyo tekinkolera manze ekya Yesu kakati kiki lwaki mubawalana lwaki Maaliya ono Maaliya mwina omusuusuuta ye yabazaalira omulokozi tetulina kubanga tumuyisaamu agengege yatukolera ekikulu eky'amaanyi era nagamba ffe nga worship house ate omukulu kasayogera kanisa yonna eba eyogedde kati ye eddoboozi ly'ekkanisa eryo ye kasitata order tewali ajema ffe ng'ekkanisa ya worship house Maaliya tumwagala nnyo tumwagala nnyo ndowooza avuzeko tugamba era tukusaba otusaabire abonoonyi nemukiseera ekyokubanga kyeyabaddaulako kugamba Maaliya tumwagala nnyo ndowooza ekkanisa y'abalokole gyensoose okulaba mu nsi yonna erangiridde nti yo akwefiira ku nnyina Yesu tuli tuti bali bati balongo kawulidde ndaba nga enviiri zimanyuka ku mutwe gwange zokwayanga kweziri nga tobitegedde nempulira nga amaggwa aganfumitafumita mu mutwe omusumba ate banna batwalira ddala nakadde kasigadde akabadde kasigaddemu nako ate bakatutte mpola mpola naye bavaayo awo ne bamugamba naye waliyo ba exactance abagamba bakuwamba yabogola ebintu ebyo tebiriiyo mumundeeterwa nambuulire era nze ne mulaba mukuba n'oluyi amusabula busabuzi abasumba b'ennaku zino kyekyo bo bamanyi nti bo teriyo balala tebagwa tebasobya tebeenenya tebeetonda tebeewombeeka tebeetwaza bali awo banantagambwako omuntu ng'agwa tasobola kwetegeera kiba kizibu
ababwetoolodde basobola okugamba naye muganda wange wakkirira dde oli eri mu kiko wagenda babutamanya naye nga mazima bwatwambukako dda wakkirira dda kati ate naawe amuli okumpi abamu bamutya ate kati omuntu akuwa omugaati kitwala omuntu okuba ng'alina eddaala mu Kristo kituufu ng'asobola okujja ebbwadde ne ligambwako nnyiniri aja naga naye musumba amazima wano nedda naye kati bano betulina bano byana byetulera bigobera bugobezi omusumba nawaba akoze era tebasobola mugaba bamutya ajja kunyiga kujjako obwa Chief Asha ate onoobalota kagungu ejja kugoba mu kwaya toddamu kuyimba gwanya ngamba mukama n'abuuka assistant pastor nange nambuka naja nayogera naawe gwani who are you kubuza na muluzu who are you webanga message yange mugamba anegambire mukama antya wenyini ajja negambire manyi bulungi kituufu akumanyi naye kali gusaawe bamuzibe oba kiggala ekitegeera kakati musumba ye akoze rekodi mu nsi yonna kale kanyogere ku Uganda alangiridde ekkanisa ey'ekimpentakoti nti baata omuhabbati ogubatta ne Mariya ate guteka gusingana ogwa Yesu simanyi naye kyatulaba ebyawandiikibwa bino mu Bayibuli tewali Yesu we yayitirako Mariya maama ewali nedda era singa Yesu yali akola ekyejo maama wo ng'amulaga nti ono yakola kyamaanyi nnyo okundeta ku nsi kuno pasita kyayogera kyalibadde kituufu naye yamuyitanga woman buli wamu womani ng'amulaga nti gwe toninaako buyinza gwazaala guno mubiri, that's all. Chagwa guno mubiri Katonda mu bangi yayagala akufuuleko ow'enjawulo obeera ow'omukisa kakati n'ozaala omubiri gwe nkozeseza kwa this is a world nali neetaaga ki omubiri ate tekikufuula wanjawulo tekinfuula wanjawulo era n'abakatuusa awo nababuuza Mary yafa oba teyafa tebamanyi exact batankana batankana bagamba yabula bubuzi teyafa mbu yabula bubuzi nze mbadde manyi maama bw'azaala omutabanyi nga president ne maama aba afuga ensi aba president ati nze nzaala president ate nabeera president sibeera gundi bwe twali tulonda ku ballot paper tewali mabega wa mutabanyiyo yali yekka kati ng'osula mu galaji omwaka ng'ogera ogenda mu bondi bagule ofusa motoka ate mba nafuuse ddi this is the scenario yazaala mubi singa yazaala guli omwoyo oli mwene yalibadde wanjawulo naye kati talina njawulo na bano bamaama bano bazaala emibiri kituufu ekyenjawulo nti ye Katonda yamwerondera guno omubiri gwe yazaala gwali teguliiko bbala tegwaliko kibi kyonna tewaliwo kwegatta kwa muntu na muntu enjawulo ekola ki enjawulo eriwo naye lusigadde yazaalanga ng'abalala bano bazaala basigadde abaana bazaalanga bali kuba yazaalira mu kiraalo ewa Beselehemu okitegedde adde abamu bagamba yazaalira mu mpuku mu keevu naye nga byandika ebitukuvu bitugamba Beselehemu mu kiraalo ky'ente ekyebuyudaaya kakati tusomere ekitabo kya Yokaana 19:25-26 tukulage nti tewali mu Bayibuli Yesu we yayitira Mariya maama kati abasami bagamba abalokole tebasaba mu kitiibwa bazadde baabwe bano ye bajja ne bamugamba baganda baba bakunoonya agamba aye mmwe
atuula n'awulira ekigambo kyange ye maama wange ate taata wange agamba laba Yesu wamwita alina mpisa ne bazadde yali mutaba wange tabasaamu kitiibwa nekibatabula ate Bayibuli ojja mu bya bulijjo ojja wuunga kale agamba bwati 19:25 paka 26 ekitabo kya Yokaana naye awo awaali omusalaba gwa Yesu waali wayimiridde nnyina ne muganda wa nnyina Mariamu muka Kulupa ne Mariamu Magadaleni olwa 26. Awo Yesu bwe yalaba nnyina n'omuyigirizwa we yali ayagala agambye nti awo Yesu bwe yalaba nnyina n'omuyigirizwa bwe yayagala ennyo ng'ayimiridde kumpi yali Yokaana elevereta n'agamba nnyina nti omukyala laba omwana wo woman behold your son yali agamba focus agiteke ku Yokaana batambule bagere bamuleke business ya kitaawe behold your son yatagamba yali ku musala yali agamba Yokaana yali ayimiridde awo naye ekitegedde era olanga batambula bakola ki bagenda okirira ng'osoma bamuleka waawo kati oyo amuyise nnyina lwakuba ono ali kulipo bino ebigambo byono muwandiisi byamuwandiisi naye mu kamwa ka Yesu yennyini okufulumya nti maama tekyaliyo kati gendawo ku mbaga y'ekkaana kangende ku mbaga y'ekkaana mu kitabo kyekimu ekya Yokaana awo ate wenjagalira baganda baffe abakatuliki bawulirize bulungi Yesu yagenda natukolera ekintu kantandikirewo ndowooza bategeere bulungi tandikira wali nga envinnya eweddewo bagenze wa Maaliya olunaku olwokusatu olwatuuka agamba nti ne waba embaga ey'obugole ekkaana e Galiraaya ne nnyina wa Yesu yaliwo Yesu ne bamuyita agamba nti n'abayigirizwa bwe ku mbaga naye omwenge Oluganda nawe olumanyi luli limited naye omwenge bwe gwaggwawo nnyina Yesu n'amugamba nti tebalina nvinnyo teekawo nvinnyo era yeriwo tebalina nvinnyo olwokuna Yesu n'amugamba nti omukyala onvunaana ki omukyala yamuwa ekitiibwa kye ng'omukyala yamuyita mukazi gwe omukyala onvunaana ki era nayongerayo n'agamba nti ekiseera kyange tekinnaba kutuuka olwokutaano nyina n'agamba abaweereza nti kyanaabagamba kyonna kyemukola awo mbadde njagadde whatever he tells you do it Mariamu yagamba abaweereza bali eri abayigirizwa lwaki yabagamba kyembagamba kyemukola oli bwe mulina okuwuliriza ye yalipootinga bulipootingaga bannaye badde bantuukidde nga bamanyi munze kamala byonna kumeze sirina kyendi naye n'abalaga nti waliwo kuubwa nyini byonna najja wa Yesu namugaba y'abantu ndoza adde tebamanyi adde ate bazze wange nze sirina kyendi kati ne badde basaba ku binnya eweddewo kyokka pate yakatandika ne mukazi gwe mukyala onvunaana ki agambe nti nno omukyala onvunaana ki akaseera kange tekannatuuka okitegedde Mariamu n'avaawo kati Mariamu yakimanya ntono gwagambye si mulimi wa ku kyalo Katonda yatonda eggulu n'ensi kitegedde ye yadde abayigirizwa ala n'omukimanyi adde mugambye n'abanga atabibayinze nekyabagamba kyonna mumukole kakati Yesu kyakugamba kyonna kola omukatuliki lwaki ate okola kya Mariya awo wali ekibuuzo lwaki ate
omanyi mbwe bajjira mbu otusaabire bagende wa Yesu abasaabire kati kituzayo mu ndagaano enkadde kabona yatusaabiranga kati bafunyeyo kabona waabwe omukyala kati ebyo byonna Yesu yamala okufa ku musaalaba n'abijjawo ebyo kugamba nti kigundi nekyayinzaamu wakati nti buli omu ng'alina access kati buli muntu ayingira buli omu yali alina access ku Namulondo otukuvu abatukuvu nga buli omu osobola okwetunga tetukyatuma muntu tetukyatuma Mariya tetukyatuma bannabbi tetukyatuma bapasita tetukyatuma gwe bolowooza bonna twetuukirayo febe nyini ati gwoba okyatuma oli bubi nnyo agira atuma munna oli bubi nnyo olina okwetuukirayo kati nkitegedde kati bannaffe abakatuliki awo we baalemererwa okutegeera spiritual interpretation y'ekyawandiikibwa bo ne basala ne balowooza nti oba olina ensonga togenda wa Yesu olina ogenda Maaliya nasooka mutegeeze ajjudde enneema bakuba nnyingi ekulukuta n'okulukuta nabuuza lapuca gyeri omwezi ogujja teri kulya binusu togeza n'olya sente zo zonna agende ku YouTube video ekyakifuba ng'okizza munda era ku YouTube okyakinga video oba omanye Oluganda ku The Still Hope oba Fizi waziwayo mu budde era ku Tish TV video ejja kuba ogisangayo nga tukugamba ebirapuca by'abana ebirangirire eby'omwana w'omuntu byo tebiriyo kwezi ennaku lapuca eriyo anytime from now. So be prepared. Don't wait for someone to come with his revelation. Kitegedde. Kati Yesu tewali we yayitaani mani anti oba maama yamuwa ekitiibwa kye kimumala ekyobukyala okitegedde kati babrother baffe ne basista abakatuliki awe bakumutegeera obunabbi tebabutegeera kandeeta obunabbi Isaaya essula ya 7 n'olunyiriri lwa 14 lutugamba ebigambo bino gambye atya lugamba nti Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi era alimuwa erinnya lya Immanueli. God is with us. Katonda alinaffe ekyo kyokana kyeyagamba n'alabikako eri ababe ziti 12 kigambo n'abo omubiri n'alabikako gyetuli kangendeyo nkibawe dukayo tulabe bakitegere bulungi. So Pastor Bugembe simanyi muganda wange kiki kyogezaako kubanga ovuga alina kyavuga bonna bakitegedde naye abatakitegedde Mukama akusaasire naye nze ndaba ebintu Religious Council etaddemu omusimbi evujjiridde okubanga enjiri ya simanyi ffenna tuli kimu ogende nge ffenna tuli kimu physically naye tudda mu by'omwoyo not at all olaba naye gwe nsaba naawe so akugiza nti ffenna tuli kimu era tekisoboka ate oli so Musumba kale Musumba Yokaana 14 kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa kyekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima okitegedde so bastaf comment ozisoma balimu wano ennyo ensi wetu kasita otandika okwogera byeyagala afuuka mukwano gwayo aye nobeera mulabe eri Katonda ekyo wekiri ofuuka mukwano gw'ensi obeera mulabe wa Katonda naye pasita tumusabire Mukama akomyewo okubikkulirwa kwe yalina mu kusooka baagala okubikkulirwa kwe okwaleese kufu ate nze nzimbe weema ya Katonda ate ndeete Mariya nsimba omwo lwakwa yennyina Yesu kakati tutandike kusinza Moses yajja abaana ba Isirayiri yatukolera n'amateeka 10
kati tusinze oyo tusinze Yokaana Omubatiza tetusobola musinza eddoboozi eriri mu ddungu erigamba muti wuuyo mulongosa amakubo gammwe tusinze oyo yatugamba nti omulokozi ajja najja nti era nedda tulina kusinza ye yekka wano paati zaabwe zaggwa Katonda yagala bakole wamu naye kituufu nnyo okuleeta obulokozi paati zaabwe zakola ki zonna zaggwa wekiri kati yaddayo ku Namulondo yatudda yeetuulidde alamula so kiringa onooyita enyasentera lazimba kayumba noyita omuzimbi n'azimba nakola paati obusobola n'omusasula wekiri nabe nagala ennyumba yange omuzimbi omwanda yanganjize okuzimba ennyumba tekikufuula nti kati Maria tumugala nti yasitula Yesu era nti naye tulina omusinza kati otuzimba yeekalo ya Yesu Maria tumweka eddinisa abeere omwo okyanti aligula ebituli by'eggulu n'amadinisa Maria abeere omwo kati enniima ng'evaawo nekola ki nekka mugundi simanyi oba statement ya Bugembe gw'ogiraba otya nga ggwe alabira ewala saagala alabira kumpi alabira ewala mu nsi ey'omwoyo ate nga balagobera program twayogera ku New World Order ezo Intelligence Council baagala batuteeke mu kibagalo kimu ekyokukkiriza tubeere mu kibagalo ekyo ekifu kituufu omusiraamu atuteeseza omukatuliki ateese n'omusamize akole so I don't believe nti ekyo kikola era sisuubira nti statement tumanyi walitusobola tukola era tumanyi omwoyo ayinza omulumiriza statement eyo gye yakoze ate naaba ng'akola ki akyusa mu mutima eddinisa ateekeko ne sapule anti Maria ne sapule bali bati oli wabeera nange wembeera bateekeko ne sapule ate gundi Kizito omuto bamulekawa plastiboni Kizito omuto akaana akasemba yaako Tadeewo bazeketa kale wetwale Kristo okubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo ava mu katemba Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu singa Maria yali kitundu ku ekyo Yesu yali tugambye nti nze n'ennyange ffe ekkubo n'amazima n'obulamu naye yagamba nze I am the way stop kati abo kitegeeza Bamaaliya baba basuuliddwa ttale kati sisobola kuleeka ono aŋŋambye nti nze ekkubo tugeze ninga ŋŋenda Kampala oli n'agamba yiisa ebyo lye lintwala nange ewange gyembeera okitegedde kati n'omuvaako n'obuukira owa boda akujje mu kyalo gy'ovudde n'akuleeta awo kuki ku stage atamanyi n'ekkuba erigenda ku buliigi ng'obuuka olutindo ddeeri liri luddawa nti ntwalaako tujja kubuuliza eyo gada wange okukomyawo olina kukomaawo kasita nzuula ekyomuwendo kye mbadde nnoonya wekiri ebisigadde bigamba goodbye kale gamba Yesu lwaleero nze gy'oli obulamu bwange era omulokozi era mukama wawe saasire tali butuukirivu wano lwaleero yatula ndokose Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amina kale yonna gy'osinzidde okuba ng'otulabira tukwagalanye simanyi oba olowooza ki kwekyo Pastor Wilson Bugembe statement gye yakoze naawe gyewuliriddeko kyeyakoze kituufu oba alina kyapolomotinga alina kyayisaawo oba tali yekka byonna ojja tuubwa ng'otuwa comment section yaawo
ate ffe tuzireka ziri open ne batuvuma comment section tetuzijjaako zisigalawo tusobole okuba nga ate tuwulira kikyogamba mu bye mutugamba naffe tujjamu ebyokuyiga ebimu ne tuba nga ate tetusigadde kyekyo tugenda kwetoolamuko katono mukama wanakkiriza tugenda kuba nga ate tukomawo n'ekitundu kyaffe kijja kuba kyakusatu awo tugendagenda direct e Nigeria ewa Igwe Kinekeme kale musubire bulungi ate Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.